Honorable tulabye ng'olunaku olwaleero ab'opposition baziza olutuula luno buno si bujeemu oba kiraga kifaananyi kyeri n'omusaala gw'omwezi guno baguzire ne ssente ze bateese mu budget bazizire okulaga nti bantu balungi bazire watali ekyo but they are just wasting our time bayaye tebalabiseeko one bwe kiba nga kituufu nga tebabaddeemu ate balina okubeeramu kiwa ekifaananyi si kirungi eri eggwanga naddala n'abaana baffe abato nti bwebaba bagenza okukola omulimu n'okukkiriza nti ojja gukolobere omulimu gw'okubeera ogumu ogwa MP okubeera mu palamenti n'okukola emirimu gya palamenti so tukikoze kiba kitegeeza nti ensi ogitimaye. Kino kisaana tukitunulire n'enkaliriza kubanga bwe tubeera mu multi-party political dispensation oba ebibiina ebingi waliwo ekibiina ekiri mu bukulembeze ate n'ekiwabuzi kati bannaffe baba tebaliiwo kino kisaana kituzzeeyo nnyo mu mutima twebuuze ki kye tutatambuziza bulungi ate nabo basobole okujja bwe balaba nga waliwo kye tutatambuziza bulungi nabo bajje bakiwabule tutambuli wamu kireme kuba nti no ffe kasita twemalirira tutudde mutuwuliriza president tujja kuba tweyogerera naffe kanafeka naye tumemala kubeera babiri enjuyi zombi ne zimala zeegatta zezikola eggwanga erimu eggwanga lirina kubeera Uganda wamu ab'opposition n'abaliko NRM ffenna tukola ekintu kimu era kyensaba tukole kyonna kyonna ekisoboka tulabe nga tugatta ebirowoozo byaffe ng'eggwanga tutambulire wamu.